I wanted to run under the NUP card, so like I had to have a budget for primaries and a budget for after primaries. I think the budget was around 50, but the 10 to make it 60 was to come from NUP. Because the 10 million to make it 60 was to come from NUP. If you get the card. First of all, so 50 you, 10 million. So regardless of whether you got the card or not, you must have had at least 50 million. When I did emirembe gyonna egy'aboobote egy'abaamini gy'abaleka baavu era tayinza kugamba nti alina jjajjaawe eyaliko mu gavumenti endala eyali asula mu Manson okuleka kitaawe ne bataata b'abato amayumba n'obugagga bwe bakoledde mu gavumenti eno. Si buli omu yenna nti musiru. Omwana President Museveni gwaweeredde okutuuka awo nga ne kitaawe kyonna buli kimu kyali ye president. Eno ensonga njagala kugyogeramu ne bakomuledizi bannange aba NUP mwenna. Simanyi bulungi naye mbasaba amanyi okunsingako ku nsonga eno onyambe ompabulemu. Mpulidde mbu Museveni ye yagenze e Makerere. Mutabani wa Nyanzi nga Guild President e Makerere. Abayi wabaddewo omukisa gwonna ogwa mutabani wa Nyanzi Fred nga Guild President wa Makerere ogw'obutabeerawo nga Museveni azze Makerere. Wabaddewo omukisa ogwo oba kibadde kiteekeddwa kuba nti alina okubeerawo nga Guild President wa Makerere nga Museveni azze e Makerere. Bwe kiba nti kibadde kiteekeddwa okubeerawo nga Museveni azze e Makerere ne Guild President wa Makerere nga alina okubeerawo, then awo omwana mba muddiramu obutamunenya nti lwaki abaddewo nga Museveni azze. Ekyo kimu. Ekyokubiri, wabaddewo omukisa gw'ogaana okutuula mu kifo awateekeddwa Museveni wagenda okutuula n'obukulembeze bw'e Makerere nga ne Guild President mwali. Era wabaddewo omukisa gw'omwana okugaana okufuna ekifaananyi nga babadde mu kifo we bateekeddwa okutuula nga Museveni atuddewo. Bw'okuba nga tubaddewo omukisa gusobola kigaana, era nawo omwana basikola ki simunenya lwa kifaananyi kyabaddemu ng'ali ne Museveni. Era sinza kinenyeza famire ye nti lwaki omwana yabadde mu kifaananyi ne Museveni. Nsaba kuwabulwa ku nsonga ezo. Ekyokubiri, bw'otunula body language y'omuvubuka ono olabawo essanyu ne excitement yonna gy'alaga okuba nti ali ne Museveni ng'omuntu asisinkanye gw'ayagala, bw'abeera, bw'asanyuka, nga bwe tuli okulaba Guild Presidents ab'enjawulo ababasinkanye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bazze ku kitebe kyaffe nga bamusisinkanye. Excitement eyo bw'otunula body language y'omwana ono ojjamu excitement yonna eraga nti musanyufu nnyo okusisinkana Museveni. Nze bwe mutula nga ndaba mwana si musanyufu, entunula ye ne body language ye nga teraga nti ali so excited okusisinkana Museveni. Era nga embeera ze ziraganga omuntu akola ekintu olw'obutaba na kyakkola. Nze bwe ndaba nfaananira bwe ntula ebifaananyi bino. Oba kitegeera. So mbasaba tusooke tukkanye ensonga ezo nga tetunaba kukola ki kuvuga Ssaabakunzi waffe Speed ku lw'omwana we kyakoze. Tusooke tunula ensonga ezo ku oyo omwana nga tetunaba mumunenya nnyo ku kyakoze. Ayinza okuba kikoze wa buwaze nga wala mu Busiraamu bwe tutakkizibwa kulya mbizzi naye nga otuuka mu mbeera ng'olina kulya mbizzi okusigala ng'oli mulamu. Oba okitegedde? Chairman Nyanzi, famire yo yakulema okukunga ssebo bwakulira kunga mu kibiina kya Nuupu Uganda yonna mutowo yakikuwa ogwo omulimu okunga eggwanga lyonna basobole okugyako gavumenti. Naye n'abantu babewaka bakulema okukunga. Laba mutabani walina mukulembeze wa ggwanga. Tegunawo na kuwera mwezi nga bakuwambye. Abakuwamba kati be balina mutabani wo essaawa zinene. Nga muwoza nti simanyi nti tulwanirira twagala kujjako gavumenti. Bafuutu Soja ndaba musirise nnyo kino nga temukyogerako. Mukyogereko engeri gye mubuukira wano abantu mwasamira abantu wano. Kino nga temukyogerako Bafuutu Soja musirise. Mbeeko kye mwogera.
ono mutabani wa chairman Nyanzi ali ne President Museveni nga musirise omwana bamumma kaadi najja independent n'alya n'awangula naye nga chairman Nyanzi alema okukunga omwana wolemereddwa okwogera ne famire yo ojagazisa ekintu kyokola kati ffe bannayuganda Nyanzi ogenda tugamba kiki ogenda otugamba bannayuganda nga ne famire yo ekulemye okukunga ssebo era tusaba Kyagulanyi omulimu gwa kunga ogujja Chairman Nyanzi eno kebere first warning ate kebere last warning kebere first warning ate kebere last warning kino kankiddemu Chairman Nyanzi eno kebere first warning eno struggle tetuginamu bako banganda bya ba mikwano ekiremeza Museveni mu buyinza bako banganda ba mukwano eno struggle tetujagala mu banganda simanya abaana simanya singa wajajja wa anko tetubyagala ekyana kyo Bobi Wine yagenda okukimma kaadi nga tukiraba wano bakukwata notandika okulukoma bafutu soja be bakwatako ne bakwata abasigadde ne badduka ffe twawaŋŋanguka tuli eno ku byeyo tulongoosa toyi z'abawalabu lwa struggle Chairman Nyanzi wavamu NRM ate mpulira bagamba ne kaadi togizangayo eriwa kaadi ya NRM Chairman Nyanzi ffe toki tugikubira Bobi Wine yatugamba twesiga muntu yena kabereye kasitava ku mulamwa omuntu yeka gwe twesiga akyali ku mulamwa ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Chairman Nyanzi gwe ne katabaneko mwe wacha eno struggle ya bannayuganda baganda baffe bafudde ffe batukuba amasasi batukubye emiggo batusibye bamama baffe batuvamu batata basinga bajjajja batuvamu lwa struggle twagala kukyusa ggwanga eno struggle si yakusinikira mu mannyo eno struggle si yakukolera mu ssente eno struggle tetunonya likes mbu kutumanyanga abalala nedda eno struggle ya abantu bannayuganda abanyigirizibwa oba oli mugagga oba oli mwavu naye ng'onyigirizibwa eno struggle yaffe ffenna eno struggle teri mu byabuko teri mu nti Bobi Wine muganda wange teri mu nti ani nedda okugambya omuntu gwe twesiga mu struggle ali ogwo ye Bobi Wine kubanga ye kyemanyi talikeera nkya naye kennyini yatugamba never be loyal to anybody nawaabaye yatugamba nawaabaye tetumwesiga just twesige mazima ge gayimiriddeko Chairman Nyanzi watch out nze nkubuulidde no warning katabanika ko kasita katandika kujjako ebyama ugwe wansi tandika kunoonyerezaako anti fye byaffe obimanyi wali emyezi eja 5 nga tukyakunoonyerezaako tumala kakasa nze nkubuulidde bino betutandise olaba gwe weegendereze kati gwe nkubuulidde mujja kumanya nti tuli banyiivu mwe bafutu soja kutidde Chairman Nyanzi mujja kumanya nti ffe bafutu soja tuli banyiivu eno struggle si yakusinikira mu mannyo Chairman Nyanzi Fred muntu wa wantu nga gwakulembera kunga Uganda kunga munju yo mulimu ekivundu naye engeri bineno gye bitali family affair Cowboy ogenda kuvaayo otunnyonnyole oba si kyekyo ogenda sabulibwa kuba bino si family affair bino tuli bintu biri serious bya kununula ggwanga lyaffe ebitutta obulamu bw'abaana nga n'abamu bali mu makomera bavundirayo ogenda kuvaayo otunnyonnyole kuba mu nju yo mulimu ekivundu tetugenda kubeera nga tusonga engalo mu bantu uggolowooze muno tugenda kukuleka ekibi kizaalwaki omwana omubi avumaganya nnyina oba ne kitaawo Chairman Nyanzi Fred tulwanye olutalo wano ku social media okujjamu abannayuganda endowooza NRM gye yali ebateekamu nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akolera Museveni bali mu kazannyo ne Museveni nga bagezezzaako okusasula babbulooga ba NRM okutambuza ekyo ekibozibozi kyabwe kati essaawa zino kino nga kijja mwana wattu mu nju yo mulimu ekivundu kyetutagenda kuttira ku liiso Chairman Nyanzi Fred okunga Chairman ogenda kuvaayo otubuulire otherwise tugenda kusabula Cowboy
wano wote we bakukyaza nga bamaze okukwata n'ogenda ka TV kaabwe ne bakubuuza nti nno we bakubye oyina amanya go wawaddeyo n'ogamba wawaddeyo amanya g'aba foot soldiers ne tusirika tetwakuyisaamu ggaali naye twasirika Chairman Nyanzi Chairman Nyanzi ojja tubuulira ssebo kuba bino betulimu si comedy ono si comedy si family affairs ate naawe avaayo nti no defending omwana wa Chairman Nyanzi ojja kujja obitunnyonnyole lwaki omudefendinga bw'abanga ye kunga Chairman wa kunga mu NUP nga mutabani we yono wano Gwenda omuntu omajja kungamba ati amunayo logiridi president because bitano ono yetegese yabadde amanyi nti president we ajja Museveni kwenyambala gye yayambadde kyemugamba mbuno tewabaddewo bagiridi president balala lwaki ye bashamimu tebaali bagiridi president nga twafuna ku bifaananyi byabwe nga bali naye ye mama ye bakugamba mbu jangu wekubisa ekifaananyi naye togaanako agenda kukwata oba administration egenda kujjako ekyagiridi president ng'ogaanye ng'abala tebasobola kufuna kifaananyi naye lwaki gwe imwe temugenda kututeetandika kutuleetera bubuloga bwa NRM bulyoke butandika okutwasamira wano nti twabagamba of course n'olunaku lwe walayira babyogera naye ne tubimma amazzi ne bakyesonyiwa kati ekifaananyi kizze mwe temutandika tutabula bwongo temutandika kulowoozesa Munnayuganda akeera ku makya n'alaba ebintu webiti kutandika kugamba nti bano bonna be bamu ekintu kye tulwaniridde ebbanga lyonna mwe zino si family affair Chairman Nyanzi bw'oba totunnyonnyodde bw'oba tovuddeeyo n'onnyonnyola ate tetwetaaga kunnyonnyola ogenda na kwetonda olw'obutakuza mutabani wo oba nephew oba bikoze bitya bulungi kuba akulidde mu mikono gyo amanyi omulimu n'olutalo lwe tulimu osobola otya okugamba nti n'omwana wo gwe Chairman wa kunga munopu ugwe mu ggwanga lyonna kuguna omulanga gw'okukyusa eggwanga lyaffe mbw ate munaye mutabani we wuli ali ne gundi ne Museveni munaye atwe muno ye guild president ogenda na twetondera gwe Chairman Nyanzi ogenda twetondera bino tebiri mu family affair mbusimanyi nti munaye tukube tuwumbe mbuno olwokubanga ono mukulu wa president munaye tukube tuwumbe no ojja tunnyonnyola gwe cowboy ogenda vaayo otunnyonnyole ate otwetondere bw'oba tewasobola kuteeka mutabani wo mu kkubo ttuufu bakwata abaana ne balyoka bagamba free Chairman Nyanzi olwavaayo mbuno simanyi bankubye ne bankuba ne bambuuza amanya g'aba foot soldiers nenga waayo ojja tubuulira boy ogenda tunnyonnyola